omuntu ayina omukisa gwe ddi bw'otegeera omukisa gwo osigala ng'ogezaako bwaba walundako omuyuni bufa gezaako nate genda oddemu olunde nate nze natandika kino ekitongole naserebedi yonna inasooka nayo yonna yafa ono akimanyi yonna yafa naserebedi yonna myono zigamba ku myaka sajjamu akatinaka ningezaako eyokubiri nti gikolera ku ddero okufa mu buyuki anamanyiyo katunala bulinga obukuto nimbuteeka mu motoka nimbutwala nakifuma omusajja wa kabaka yagenda nankungera ekyalo kyonna akifa mayangayanga notutuuka ngaobuti bwatupakidde mumotoka kumbe bwali nga temunakuleeta mirandira nali fara mu bizinesi nze naddiro naserebedi nga mumaze emyezi wiikisi meka ninda bona nga bukolaki nintegeera nfuni nimbuteeka mu motoka nimbutwala nasanga ekyalo kyonna kitudde ate baali bamanyi nga bishop bamanyi nga pastor musajja w'amaanyi atuleetedde enkulaakulana nintuuka abakadde ne bakuba mu ngalo bagamba kateeba ogize kutuyamba nimbaguza obute 1555 babugula bonna bali beetegese bonna nga babusimba bwonna bwafa abantu bakolomera nze nagamba twabangako abagaga bafere ng'ogwe omusajja twali tumanyize kuyamba naye mufere kumbe nange naali fara mu kintu nga sikoze eki nange nali simanyi nali mbaagaliza nimbatwalira ekinaye nekimaliza naye bakitegeera oluvannyuma ngwe sinze yali kizibu ekizibu nange nali nga nkyali mu kintu ekipya naye kati njebaza mukama batandika ne rosemary mu Uganda kati kampuni eziwera nga 20 ezikola soda ezikola spices kati bakolesa rosemary sawa Uganda weyasimbisa abantu anakimanyiko bano bonna bakazire bakituzi bonna kati obucupa bwonna kati obwa soda bwonna kati nabo bonna bateekako ki rosemary ani akyabyeko bonna kati bateekako rosemary so twebaza mukama omulembe tukyakulembedde kama ife bananyini mulembe unkubire ngalo zempaka so mwena mutandika n'omumyu mumeka gamba nayiba busatu yogera oluzungu gaba busatu n'akasajjak ate bw'oliba ng'oyagala gagawala ebintu ebirala basaba obugumiikiriza ogenda ku papa n'omaliriza ng'ovudde mu mugisa gwo n'omaliriza ng'olaba ekintu kifuula nenge nyebaza mukama sawa ebbanga lyemaze tulina abantu abawera ng'enkumezi abazimbye amanyumba abalala bandaba ng'omufere abalala bandaba ng'omubbi naye abantu abazimba amanyumba bawera 10 meka tulina abantu abalina obujulizi abasomeseza abaana ku lwa sawa Uganda n'omu lockdown abaleese obumyu ne baleeta rosemary abantu ne baddeyo ne bakola ki abaana ne baddeyo ne basoma halo twebaza mukama ku lwa sawa Uganda bana banvuma naye tulina abaana abakozi abajjudde mu kisenge abawera ng'ebi naye nga bali bagenda kukola obwamalaya kwetunda n'okulya embuzi z'abantu n'ebitobera naye nga sawa Uganda baneebaniriza ne tubakolamu omulimo bakeera nga balina kyakukola singa mwena nga muzze nomutunulwa ebirungi ebindimu nomuzimba ekirungi omuntu nganza amanyi kukola soda amajani emitayimbwa amabaati matresi nomulaba nga alina kinze kugatta ku Uganda nammwe nemutajja okuntulako nga mazze kungattako Uganda yonna esobola kutambulira mu bulamu bweyagaza tukisobola tulina abantu abagula shares emyaka 6 years emyaka emeka nga yateeka emiliyoni emu naye n'omulokuda ntwalituukamu emyezi 2 gumu 2 oba naye najja nafuna akaki anaakikola nga mulokudawunu gavumenti yakkiriza bw'oba ng'obadde olina ekitongole olina kampuni ku lwa lokudawunu nomufunamu obuzibu bwa sente ne bassako olina okuddukira kati ffe nga tulina shares z'abantu obumungo nga buli mwezi tulina okufulumya miliyoni nga 10 naye n'omulokudawunu omuntu najja n'omuwayo akasente ekyo kitongole mukijjawa ng'ate nali nyina wulina okusobola kuddukira ningenda mu gavumenti ningamba mbadde nyina ekitongole kubanga twali tulina groups mu byalo musiba groups twali tulina omotoka obeera nga 20 obutambuze embazi yaffe buli lunaku obwona ne babuggala omulokudawunu yasooka nga tulina groups ezitwateeka mu sente eziwera obuhumbi mmeka ezo zonna groups bwe zaatuula bwe bagamba abantu balina kuddamu kukungaana sente zonna basigalayo nazo ku kyalo twali tulina amaduuka bwe twali nga tutandise twagenda okusanga mu lockdown twaferwa obuhumbi obuwera nga 8 obuhumbi bwonna tumanyi bwalagawa bwonna bwafa naye ninteekubira enduru mu gavumenti ninda mulinga makangazi yakatale tugenda Kongo gamba Kongo nga tisi mu myezi 2 basobola kuleetayo akati akasente abashares n'obayita n'obagamba embeera eri bweti
Halo gamba ayi Mukama Katonda wange kino ekitongole kirabika kya ddala oba tugenze kamyu buli bizinesi yonna ey'oba ogenda kukola make sure ng'ojagala bw'oba ng'oli wano ekitongole okibuusabuusa tolina ky'ogenda kufunamu kubanga obwavu bwonna butandikira mu kubuusabuusa n'okweralikirira buli muntu yenna omwavu waali atya okutandika ekintu bagenda kunfera bagenda kunziba ate omugaga wabeera agamba kifuna oba kitegeeza endowooza yetwawula wakati w'omugaga n'omwavu omwavu bwe bamubba olunaku lumu bw'afiirwa emirundi ebiri alaba ensi yonna egenze alaba ekitongole kubanga kiri kyajja ne kitubba kirabikana kino kizze kukola ki ate nayerabira bw'oba ng'otambula mu motoka bwe kuba ekigo ate motoka endala yekujjako nekutwala nekutaasa alo bw'oba ng'obadde kapiki nimwekoona nekakutemako okugulu ate piki endala yekujjawaawo nekutwala mu ddwaliro n'obeera mulamu bwebanga mbadde ebitongole byonna byababbe byabafeze ate kino kizze okukunula nkikujjawo gama akamyu bw'otandika n'omubyo kankusabire mu linnya erya Yesu buli kamyu kazaala obwana 88 omwezi ogusooka kitegeeza omumyu busatu nga buli kamyu kazadde obwana 88 bwe bwana mmeka 20 what omwezi okweki ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna gatta mufunye meka bw'omala okuweza obumyu obwo akamu bwe kazaala omulundi ogwokuna bwe kaba nga kazaala omulundi ogwokutaano obwasooka okuzaalibwa buba butandika okuzaala alo gamba aleluya kitegeeza buno bwasooka okuzaalibwa 8 24 omumyu 10 bukazi 14 buki kati omumyu 10 buli buzaala na maama azaala ogenda kumala emyezi 8 ku myezi 10 n'eki 10 na meka ng'olina omumyu 10 omumyu 10 obulundirawa wano woolaba bujawo kitegeeza sawa Uganda ezze kuyigiriza abantu ng'osobola kukolera awafunda osobola kulimira awafunda ate n'ofunamu nnyo tuzze kubagamba ng'omulembe gukyuka naye Katonda takyuka tuzze kubagamba ngu Uganda President Museveni agenda okubeera president nga tulina milioni 6 z'abantu kuva mu mikono y'abazungu twali tulina milioni 6 z'abaki kati okutuuka tulina milioni zimeka z'abantu ate Uganda yali bodalinga ne Kenya ne Tanzania ne Congo weewona kati kitegeeza abantu beeyongedde okuzaala abantu beeyongedde okuba bangi ettaka lyeyongedde okukola ki so katuga okubeera omulamu n'otambulira mu bulamu obweyagaza ku mulembe guno ogutulimu olina okuyiga okulimira awafunda okulundira awafunda n'okukolera awafunda n'ofunamu nnyo okusinga alina eka na eka z'ettaka mu kyalo wamu ekyokubiri bw'oba oyagala gagawala bw'oba oyagala gagawala olina okuyiga okukolesa obudde bw'abantu abalala alo yiga okukolesa obudde bw'abaki bobu kati sokola be omwana bwayingidde wa oyo omwana kivuga speed buli emotoka yakitomera nekimenya okugulu okirabe kitemu kidde wali ekiwano bona bulete adde wali bamulabe ekinjogerako kati nze ndi mukwogera timunkwata bibwanyiiga agenda kule kampuni ye ndi mukwogera naye omwana wuuyo ava kukweta emmere yaki ate musanyufu bameka bamulabe nga ayingiza piki avuga piki nga musanyufu mumulabe kakitegeeza enyina kino agatta ku ggwanga nindwanisa ludo nindwanisa matatu singa abadde nga talina mulimu ogwo singa kati ali mu matatu singa ali mu ludo ate abadde agenda kubba obumyu bwo kubanga ze bwanabubba nabuleeta ngenda kubugula nze njagala omumyu mbasimanyi ngu yabubbye n'amatoke guwalidde omanyi bagabye batu bagabye tomanyi gavudde enyama iwalidde ku buca obeera nga okimanyi so kati nze naawe tusobola kuddamu kulwanisa ludo matatu betingi nga bwolabye omwana oyo ngenda kumulanga musanyufu aludawa singa bwali lunaku lumu singa wagagawala dda ebbanga lyomaze ng'okola ebbanga lyomaze ng'osaba n'ebbanga libakusabidde singa oli mugaga naye si kyekikola obugaga ekikola obugaga otegeera olagawa kiki ekigenda kukutuusaayo bw'omala okukiraba
okitandika mpola buli mwaka step by ki ogenda kumala emyaka 2-3 ng'ekiwaakaaba luli ate kati nga tokyakikaaba. Omugenyi omukulu agenda kuba pulezidenti nakuze mwezi ameka ogwokumeka nambole tutikkira gwa ambasadda ng'oyambalanga abaana b'amakerere kubanga tugenda kuba nga tumaze kuyigiza okulima n'okulunda okw'omulembe guno olundira wafunda alo ate g'otuyisizaamu sente ezigenda kukulakulanya ebitundu olwedde zonna gurupu zammwe zigenda kuba nga zafuna dda sente kitegeeza bonna bagenda kuwerekera ojjira mu kitiibwa n'otuula wali n'ozimba n'ogamba mali mugambe musaasoma tumundaba noyitonga abaana b'amakerere nomukumba bagamba banange kino kiki naawe obasaalize ku kyalo gyetuli bwe tumala ekyo oyo aleesa bumyu bwe tumala ekyo gamba ekyo twagala buli musajja buli mukyala agenda kukola nga ambasada ku mugongo gwo gulina kubaako abantu 36 gamba naiba 36 36 nga ni abakulembera ani gamba nze yogera amannya go nga maama oli oyo omukadde mpubira oyo ambasada waawa kawempe ani omulala namulabye walisebu egwe wiiki ejja baleeta sente z'abantu balambudde amaduuka gaabwe balambudde bizinesi ewiiki ejja baleeta sente tiziri magobo babawe sente bakole bonna omulala ambasada omulalo gwe musiraamu anajjawwo anagenda ereeta obumyu bwe nereeta rosemary yo nga yegwedi alina okuba nga atuuseeko ate alina okuba nga ayingiza miliyoni 3 buli mwezi ezo nga ziyingira. Nyebaza mukama tulina babituuseeko dda. Seke mudege munangwise ddala nga numupogera tulina bakoze ki so kataba n'abantu 36 twabala ekibalo nga bw'atandika okulunda obumyu kati mu myezi 4-5-6 aba asobola kuleeta obumyu 2 buli lunaku bw'oweza obumyu 10 buli lunaku abamu akamyu kamu akazaala obwana 8 bw'oba ogikoze nga farming as a business bw'oweza obumyu 10 buli lunaku abamu akamyaka akazaala obwana mmeka kitegeeza buli lunaku osobola kujjako obumyu 8 obuteeka ku ki mukita kitegeeza muyige okubala ate bw'oliba oyagala gagawala buli bw'oba obala bizinesi ogibalira wansi buli bw'ogibalira waggulu obeera frustrated nobeera disappointed webali kugamba nga akamyu ka 5,000 gwe balira gwe bakagula 1,000 mba mpitawo oba siitawo mba nfunamu oba sifunamu anategedde halo so kati twabala ekitono nga buli memba alina okuleeta obumyu bumeka buli ddi ate ntulaba nga tusoboka kuleeta buli lunaku netubalira buli mwezi kitegeeza ba members 36 buli mwezi omuntu baba buli lunaku ng'aleese obumyu 2 buli mwezi babeera nga baleese obumyu bumeka ebuuzo bitandise kati ntazeegaba sente abagambe ngu investor eze investor omunyayuganda asookedde ddala nga muddugavu ate nga tebanzalira mu ddwaliro nga tebanzalira naye ngaomutwe kukola oso 72 kiganye ngambye 72 buli lunaku time Saturdays mukita kimbuza anasegede oyina ba members 3 mameka buli lunaku afulumya obumyu bumeka katwagala kulaba mu gurupu yo buli mwezi pick-up yaffe erina okugjayo obumyu bumeka eyo pick-up yereeta products akawunga omuceeri soda amajaani ekomawo n'obumyu bumeka gwe wakopye jesagala bakopa 2160 gamba rabbits wandiika 1210 meka 1216 ate tegeera oba oyagala oba toyagala buli kintu ekiramu abeeramu okufa n'abaana bafa
abasajja bafa, abakazi bafa, ba bishop bafa, ba pastor bafa, ba sheikh bafa. Abagaga bakola ki? N'abavu bakola ki? Singa si kyekyo bali tubagenda kuzimba mulago. Governor wa Bank of Uganda yakoze eki? Ate yasingayo sente mu Uganda tiyafudde. So kintegeeza bw'olugenda okukola business n'otasubiramu okufiirizibwa akamyu kamu bwe likafa ogenda ku platform n'omuleekaana basiya ku platform nga baleekaana madamu Kararu akamyu kange kafudde abasengana muri bafere lwaki natty akamu ne kafa kwiribwa okutwala akamu ne kafa ekyo kifuula sawa Uganda bafere araba n'abatabukidde ku platform nga bitu basanidde kubeera ku platform akamyu okufa ekyo kinfuula omufere nkubanga akamyu kakoze ki abakazi tubavamu embuto hali omulala kavuddemu embuto namudde nga leekana ku platform akamya kaluza emyezi 8 kabadde kakazale mulundi emeka naye mulundi ogwokutaano oba yakawadde kisanda manyi kisanda kati kajiridde ne kavaamu oluki kati akabeera ku platform akamu kavuddemu olubuto lwaki tubuuza ebuuzo kate batotuddamu yaa mutwale lukwete nammwe n'omulamba gamba omunyiga na nkaaga bwakoze eki bwafudde tusigaze omumyu bumeka 12 gamba 12 kati obumyu 12 obwo ambassador gamba ambassador oyinawo 5% kubanga bonna bayingirira ku namba yo bayingirira kadi yo bo baleke balunde abalima tebagagawala tumunkwata bigamba gamba amazima abalima tebakola ki abatunda ebirimye bebagagawala abalimu omwanyi tebagagawala abasuubula omwanyi bebagagawala owaffe omusajja bamuyita abasajja assa ne basajja balaba anamanyi yasingayo obuki so abalunde ente tebagagawala asuubula amaliba gaki ye mugaga assa ne basajja balaba abalimu amatooke tebagagawala abagasuubula bebakola ki abanywa omwenge tebagagawala abatunda omwenge bebakola ki abasimba ekibira kya katusi tebagagawala abasuubula embaawo bebagagawala kituufu bw'oyagala nyiiga naye kati twebaza mukama ku lwasawo Uganda mba ambasada baffe ogenda kuba nga oli mulimi ate gwe musuubuzi ng'obigatte gwe ng'oyitawo lumu awo talongala kubanga tobitegedde mbalimbye oba ngunyogedde amazima mbalimbye ali omuntu nga alina ekiba kyakatusi nga mugaga okuja bana bagaga bakisimba ate akisimba naddamu nakyesarira embaawo abatunda bonna amanda ku kkubo gendayo abatunda amanda kuki si bagaga abasuubula amanda be bagaga abalima ennyanya tebagagawala babuloka b'ennyanya ku wino bonna bazimbye embuto bwe bati bonna bali kuzimba amanyumba kati ogenda kuba buloka wa rosemary ogenda kuba buloka w'obumyu buli kamyu konna kubalunda ku kyalo bwe kazaala oyinawo akaana rosemary balima ku kyalo buli bwatuuka oyinawo ki buli product egenda ku kyalo bwe banywa soda oyinawo pasenti omanya abanyayuganda mwe mwagala babafere oyagala bagambe ngu bitcoin zaize ogenda kuteekayo mu myezi 2 ofune million gwezi ekyo kyekyoyagala kukulula ebyo ebyoyagala ngu alliance yazze bfsma yazze abaana bonna babadde mu bintu bwebitu emyaka yonna nakati bakyali mu kwetoolola bwe batyo nyogedde amazima oba ndimba ebyo mubangulira ne babafera naye muntu ng'akubadde ekyo bala ekitegerekekwa ekyo tokiraba aruna namutuse ku poliisi era kuzino arwa Kenneth Erikaru pamwitani tumwogere omutegere 5% y'obumyu 12 bubeera obumyu bubeka mwogere ate ekizibu kya ambasada mwomusomesa ekintu ayagala atuuke akola ekikye okujjako niakyayimiridde ku mulamwa yimirire emugamba ngu nswaza abantu beetaaga kubaswaza ne basobola okutereera ate omuntu nga tomuswaza bw'atuuka eri agamba Kateeba ye mufere mukitegere ati Kateeba nkoze naye emyezi 8 n'atuuse ku mukolo n'atayimirira nange n'atampa soda atalina soda n'atampa motoka atalina amaki amamotoka katana abaswazani kanange mjogerera mu bantu katona ambassador yasingayo okukola oruwawa awete bakomuzindalo naye kanawo n'atera okugwa alika wempe ataddukirawa aludawa ogenda wabadewa kibaale uwa sente zange ziro
Lusiti gireti. Bw'oba oyagala gaggawala osooka n'onyweza wamu, totangatanga bw'oti, sooka onyweze kimu otegeere kikoze eki sente yakomye bituufu. Mbukwadde ono musajja mumpeera emitu oli nga faanaga musoma mukwano gwange musoma makini aliwa ono Susan mumpeere emiti 10 bagikwe kati onakitwala leero gurupu eryeto peta kisitambula naye kapita abadde akyagulamu napangisa edduuka ya $75,000 emyezi 3. nkugambye ng'onatera oggwa kati nkusabidde oleme oggwa mu linnya lyange. Tokwata kapito n'opangisa ennyumba. Olaba nze nakitongole kikoze bwe siraba nakufuna na ofiisi. Kapito tubamupangisa mu nyumba. Tokwata miliyoni. Twebaza Mukama ku lw'amaama ono yimirira. Ono byalanga biganye yagenda naye yazikeyo ki ku ssaza. Ofiisi ya maama eri mu ssaza lya Kabaka. Uwa ababuuzeeko. Bakomuzinalo. Eric natera okugoba. Kweli investor nayo gwera kumuzina nga mefu. Mama tubuze ko office ranga office yo otegese empaka zo mupiira zo bugali byona era sanitize. Osaka ngo yimiri dola babukola. Kawempe. Nyagala bo mnako tandika kuinza million each. Eta sanitizer. Gama ambassador tabera na duka. Sasa kubala abajja bale basebo erinya Deborah Balemezi na mbiride mukono kusaza ofisi zaffe wetuli naye tugenda kukola Susan Arwa ono omukazi yasinga yokola mu Africa tugenda kati kubeera n'omupiira ku lwokusatu nga tugulawo outlet endala tugenda kubeera n'empaka balina tubaliriza abava ku side ya Eastern kama batuweera omusa tugenda kubeera na muyenje ku kisaawe wana amanyi na muyenje mbalamusiza wa memba wa South Uganda amanya nze Rebecca Peter ambassador Kawempe. Programu za South Uganda zikola bulungi. Edduuka liri Kawempe kukkirira bw'oba ogenda Mpererwe oba Kawempe ku ttaano n'okkirira ng'agenda mu Kiganda zone waliwo stage abayita Kiganda zone awo wenyini obuuza wa ambassador. Programu zonna ziri awo n'otutuula emanju awo tutuulawo bulungi. Edduuka lyange lirimu obusente butonotono naye nga likola abantu bambuza ebintu bingi naye nga byoteekamu byebiggwamu era naddala abasajja abatalina maanyi osanga basimbye na layini ambassador oli mama sa ambassador mama olugwedde ndala ambassador buli gurupu yo buli mwezi ofunamu obumyu 10 obwotakoleredde obwotalunze obwotawadde emmere oli buli bwaleeta omumyu 30 obeerako n'omumyu nga mmeka kubanga gwa ambasada we tubugulira wansi wa layini yo ate gwalina okutandika n'okubasasula kati olinga bwalina edduuka lyaffe obumyu tubugulira ku dduuka mukitegedde ku ofiisi kubanga motoka ebegenda kujjayo obumyu wano tutukkiza kugulirako omumyu n'ebintu by'abantu tulina okubigulira wa kati mwe ekizibu tikiri kukateeba kiri ku mmwe nze nsomesa ekintu Mukama kiyandungamya mwe mukola ekimulowooza obumyu nyina okubugulira wani ng'amanyi piikapu yaffe eri wali piikapu ya Rwamudolo afaana Arua December zona bajala piikapu awo piikapu eba ng'etutte products zaffe akawunga n'omuceere n'ebintu ebiki tulina za super customs zonna zijjula zirudawo nga bwetwala akawunga n'omuceere mu dduuka lyani olunaku olwabeera balumanyi abantu eyibaleeta obumyu ono yasasula obuki ayibajja rosemary ayibamaze kutikkula soda akawunga ate bapakira obuki obumyu rosemary bakola ki eyo yenkola yange kitegeeza ono abeera ng'amanyi abeera ng'alaba batunze obumyu bumeka n'ategeera pasenti ye obumyu 10 gamba 10 madamu ne mukitegedde obumyu bumeka akamyu kaweza kilo meka kitegeeza obumyu 10 times kilo 2 ezo kilo meka buli kilo yanusa omutwalo gumu 12 akamyu kagenda kulinnya kubanga tukyabugulirako n'amatu n'ebigenge n'eddiba naye tugenda kutamu kubayigiriza bakalongoosa batya kilo ntujugula emitwalo emeka kubanga tupima n'amatu n'amannyo n'ebigenge n'obubu
naye ate mwagala mumpimise ng'omumyusi gwe yabawa. Tupima obumyu bw'abamembazi baffe abaabugula wano, gwe wagenda n'obukwata mu kibira n'obukwata mbaale n'oleeta ngu lwaki tumampumye. Awo byakutegeregana. Mwafunye meka? Muzwandiike. Ate banga okubala kuganya ekizibu ate namwe tumwina kizibu. Ekizibu kiri kuba abasomesa. Okubasomesa ekibalo bwe kiti. Babasomesa solve inclusion, find why, extinction, babasomesa ebintu ebitakwatagana. Find why ogenda kujirya, why ogitwala wa. Mwetumuluka kizibu. Makusomesa Napoleon Bonaparte, makusomesa who discovered the river Nile, makusomesa ngu speaker and going to basinga na gondo koro Sudan katugundu kuru. Millions zimeka. Kitegeza ambassador wanduka mukono kulabe. Ono ye wumanyi otandika okufuna miliyoni meka ngazani zangu ezo zo atojukire bali tubasasude. Nyagala mutegeere ensende ejjudde abantu nga balina ettima tibagaliza balina fitina basiiga banaabwe enziro ate be bantu boyetaaga okutambula mu bulamu bweyagaza. Saka tuwe tobalabula bobaleke bayingire ayibakoma kweta okulabirira obumyu otegeera nyina yo utaano katugende kwanga bukyalo tegede kati nyina yo bumeka atona mbasa tule muntu ko omusawo oyo omusawo buli lunaku ayina okuyita mu kyalo alambula obumyu alambula rosemary ategeera obumyu obutuuse rosemary akoze eki oyo omusawo y'omu yatunda n'eddagala lyo tumita community erese waaka buli lunaku balina okujja wa ambasada ne basayininga ebintu byolaba kuki ne batambula ku kyalo bajanjaba abantu bajanjaba baki akawungezi bayeta ripooti owa ambasada. Kitegeeza omwana atunda ebintu buli lunaku bw'oba olina abaana nga bameka buli mwana nakukola emitwalo ebiri buli lunaku kama ebiri ogenda kusanga buli lunaku ofuna emitwalo 6 bw'okwata emitwalo 6 time Saturdays ogenda kusanga ambasada buli mwezi olina okuyingiza miliyoni 7. Sina kutuuka ku rosemary sina kutuuka ku bumyubo nkyali ku ssente zolina okukola mu bantu abaki n'otegeera ng'okugagawala omulembe gukulakulana ku sipiidi olina okukolesa obudde bw'abantu abaki. Halo ani abitegedde olowooza kokakola ssente zijjawa ezijja mu bantu ono omusajja wa shukaali ssente zijjawa essente teziri mu gavumenti ya Museveni esente teziri mu ba MPs bamwe bakansala essente zirina omusajja n'omukyala ng'olina kyotunda olina kyotwala mu katale ate ng'ekyotwala mu katale kisinkana ebyetaago by'abantu. Ebyetaago by'abantu ebirwa abantu bali mu bwetaavu bwa ssente kisinga bw'obanga obawadde ekyokukola ate n'okibagulako gwakibawadde n'okibagulako ezo ssente. Obwetaavu bw'abantu buluddawa abantu balwadde ate gw'olina eddagala erigenda mu baki. Ambasada singa otegeera ebintu ebyo oddayo waka n'otunda ente zonna n'ondeetera ssente. Gamba ambasada kitegeeza ambasada ogenda kuyingira entukakaderwa otandika leero nk'omusomesa wo olwokuna gurupu etuula olwokutaano olwomukaaga sande mwena nga muzze weekend gurupu zitandika wetandika n'abantu 4 5 9 10 34 wegenda okunga abantu wagambe mbaleetedde ekitongole kya South Uganda gwe okoze ki ogamba mujje muwulirize amawulire amalungi ng'okuyingira ssente oba bwerere ogamba musooke mujje muwulirize omwavu yakulembeza ekyo bayingirira ssente oba bwerere oyo yemwe omuntu bali kubuuza ekibuuzo bwe kityo oyo muwandiike mu kitabo ky'abaavu. Omulala bali kubuuza ekibuuzo haliyo okulya banaatuwa sooda oba wandika mu kitabo ky'abaavu. Wandika muki ambasada olina okuba ekitabo kirimu abaavu b'oku kyalo notegeera wano oli maka gali gabaavu ate oli wamekama yakobera ambasada nkutikira Nambole gamba Nambole enaku z'omwezi meka ogwokumeka ambasada olina okuba ng'oyingiza miliyoni 7 ziwandiike. Kitegeeza mwena basebo n'abanyaba bandaba basebo n'abanya mwena bandaba buli parishi twagalayo omusajja oba omukyala ayitibwa ambasada
ambassador abeera sa ambassador ng'okucoordinatinga ng'okwasaganya emirimu y'ekitongole ne South Uganda ng'obumyu bwonna bagenda okulunda rosemary bagenda okulima n'edduuka lyaffe gw'obeera ng'obuvunaanwako so banga oli ngo oyagala omugwa ambassador oyagala tukolera edduuka mu parish eyo mu zooni ate oyagala tukwasa ebiwandiiko nga yogokkirizibwa okugula omumyu n'obutuusaako ate nga yogosayininga n'ekufoomu olwa abasajja n'abakyala abaagala tubawole ssente ezitali mu magoba tutandikira ku milioni 2.35 tukuwa ssente n'oteeka mu dduuka osasa school fees z'abaana ate ssente zino zizza mpolampola kubanga tusazeyo ng'ekitongole kya South Uganda okuddiza abantu so kubanga oyagala omulimu ogwo buli mande saawa 3 tubategekedde omusomo kyengera buddo omusomo gwa bwerere jangu osome jangu olambule jangu olabe tusobole kulwanisa obwavu mu Uganda yaffe kubanga Uganda ye part of Africa Uganda yensi esingayo obugaga naye ate obugaga bwonna bujjudde mu Uganda ebadde ejjudde abasajja n'abakyala abeebaka bwebasi ng'obudde obungi tubwonoona ate obudde obutini bwe butukolesa so katuzza okubazukusa nga kisoboka netuddira rosemary ntumulumira wano mu Uganda ntulimu omulondo ntulimu omujajja ntubigattako omutindo netukola perfumes netukola amajani netukola soda netubitwala mu mawanga agatwetoolodde ssente ezitaka kuva mu mawanga agatwetoolodde ate nga zijja mu basajja n'abakyala abagenda okulima n'okulunda mukaba bampeera omukisa mande saawa 3 mbalindiridde kyengera buddo ku factory ya South Uganda sokola business obuzitambula olima rosemary South Uganda yemugula nga bwera abamu kumugula abamuleetedde ku mamotoka obalaba ate nawe nofuna ku ssente mukaba bampeera omukisa mbalindiridde mande saawa 3 amanya nsigadde Victor Kateeba kuba ku namba y'essimu eno eri 0705 5 10 9 enda eri 0786 233 505 mbalindidde mande saawa 3 okuyingira kwa bwerere omusomo gwa bwerere okulambula kwa bwerere jangu tunoonya amagezi n'abeera omugezi nkusabira nga tukulindidde mande jangu egatte ku kintu kino nga ambassador otandika okuyingiza milioni 7 olidde onywedde nkulindiridde okusoma si kyekikulu kasita omuto gukola ate ng'olina amaanyi ng'otegeera mangu